Tulaba ku KTV program Kingdom Torch olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa 7 omwaka 2026. Nze Munasingo Mary Namirimo nyongera okulamusaako mwenna abayita mu kusoomozebwa okutali kumu ne mbasaasirako ne mbaga nti mwekwase Katonda yasobola okutema ekkubo eritali ate ne nsanyukirako mwenna abafunye ebirungi ebitali bimu. Ne mbagamba nti Mukama Katonda tewali buwanguzi butono oyinza okubulabanga obutono naye ate ng'omulala bw'ayayaanira okutuukako alabe ng'ebibyo byonna ebiba biwedde. Program Kingdom Torch lunaku lwakutaano buli ssaawa emu ey'akawungeezi tubeera wano nga tukuba tooki mu nsonga ez'enjawulo eziba zitambula mu ggwanga paka ssaawa 2 olwo tuba tukukwasa bannaffe ab'amawulire amalindirire bakwongereyo okutegeeza byonna ebibadde gy'otasobodde kubeera. Bingi nnyo ebibadde mu sabbiiti biyitirivu ddala. Amawulire mu palamenti nayo egakoze. Bannaffe ababaka ba palamenti mu kisinde ekya PLU baagala kuleeta nnongoosereza mu tteeka erirambika ennonda yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti. Tumanyi nti we twogerera essaawa eno ekibiina ky'ebyobufuzi mu opposition ekiba kisinza ababaka abangi kyekisalawo ne kiweereza leader of opposition mu palamenti. Bannaffe bano bo bagamba nti si kituufu waakiri bandibadde ebibiina by'opposition byonna byetaba mu kunoonya ani alina okubakulira ne bannaabwe abannamunigina ba independent nabo beetabe butereevu mu kubanga balonda oyo ateekeddwa okubakulembera okusobola okulaba nga bonna abaweereza kyenkanyi byebitambula bikyayogeza abamu ku bannayuganda obwama. Twalabyeko n'akulira ofiisi ya PLU omwami David Kabanda ng'awera Nkolokooto mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe yatuuzizza olunaku olwajjo ku ofiisi ze wano mu Kampala ng'agamba nti nedda kagwake keetonye ennongoosereza zirina okuleetebwa era essaawa yonna tugenda kulaba ku akulira oludda oluvuganya gavumenti omujja ng'aleeteddwa mu nteekateeka eyo. Bingi kooti ziri bize, emisango gigenda mu maaso okuwulirwa. Twalabako mu ntandikwa ya sabbiiti eno omwami Ssaalongo Erias Lukwago yali Lord Mayor wa Kampala ng'asaba omulamuzi amuwe olukusa agende ebweru ajjanjabibwe olw'embeera y'obulamu bwe etali nnungi. Ebya omubaka Muwanga Kivumbi yali omubaka wa Butambala naye yaleetebwa mu kooti n'aweebwa okweyimirira naye ate tutegeddeko mbu ayinza okuba nga azzeemu n'akwatibwa. Tukyagenda maaso n'okubigoberera tulabe nga tubikakasa. N'amawulire amalala mangi nnyo. Ekiri ku mimwa gy'abantu kati kwe kwetegekera okulonda kw'abassentebe b'ebyalo n'obukiiko bw'abakyala. Obukiiko bw'abakyala bugenda kuba bulondebwa nga 23 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno ate bassentebe ku byalo balondebwe ng'ennaku z'omwezi 28 era omwezi guno ogw'omusanvu. Byatandika na nteekateeka za kuwandiisa abantu mu register z'ebyalo era nga zaatandika ng'ennaku z'omwezi 6 ku lwali lwa Mandira sabbiiti eno olwaleero okuwandiisa abantu lwe kukomekkerezeddwa. Kati tugenda kuba tutunuulira ate mutendera mulala oguddako. Bajja kuba ba displaying registers okulaba mannya ki agalimu, mannya ki agataliimu, mannya ki agawandiikiddwa mu bukyamu n'okugolola ensobi eziyinza okuba nga zaakolebwa mu process ey'okuregisteringa. Kitegeeza ki? Omutendera guno gubadde mukulu nnyo kubanga okulonda kugenda kwesigama kwabo bokka abasobodde okwewandiisa mu register z'ebyalo. Bakusoma erinnya n'ojja n'ogenda ku layini. Bwe batoliimu obeera togenda kulonda. Bannayuganda tulina omuze nti enteekateeka zisobola okutandika ne tuzigaya naye ate gye biggweera ne tukwatibwa ekinyegenyege ku ssaawa esembayo ne twagala okulonda naye ate ng'emitendera egisooka tetwagiyitamu. So kyabulabe enteekateeka ezo ziwedde olwaleero kati wagenda kubaawo okutimba enkalala ne process endala ezeeyongerako paka lwe tunaatuuka ku kulonda nga 23 bukiiko bw'abakyala 28 bassentebe b'ebyalo. Lumala balonda ne balangirirwa bo bennyini balonde abo bagenda okuddukanya nabo ebyalo naye nga gwe omulonzi tovuddeewo osobola okutegeera ani agenda okukola ki ku kakiiko akaddukanya ekyalo kyo. Olunaku olw'enkya tugenda kubeera ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda wano wennyini mu program Kingdom Torch omulamuzi Simon Byabakama ng'alambulula ku nteekateeka zino zonna nga bwe ziyimiridde, biki abantu bye mutannaba kutegeera, amateeka ki agagenda okugobererwa, osuubirwamu ki nga munnayuganda wano ku KTV. Ate era tugenda kubeera live ku 93 Kingdom FM n'emikutu gyaffe gyonna emigattabantu Kingdom Media App. Ojja kuba otugoberera bulungi nnyo ku ssimu yo. Tutaanye ensonga ezo okuva ku ssaawa 4 ku makya paka ssaawa 6 ez'ettuntu. Olwaleero ndi ne bassentebe b'ebyalo 2 okuli LC1 chairperson n'akulaba ekyaki zone 7 omwami Businge Jime
ate era nga y'omu ku beegwanyiza naye era yeesowoddeyo ne ku mulundi guno akyayagala okuweereza abantu be Naakulabye. Ne Katimbo Pius naye ye ssentebe aliko chairperson LC1 Naakulabye West Church Zone 4 bagenda kulamusaako ate tukube tochi mu nsonga y'okuwandiisa etambudde etya na biki bibasuubira akakiiko k'ebyokulonda okuteekako amaanyi bwe tunaabeera n'akalulu bwe tuba ab'okubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya ate era ak'emirembe. Mwami Jimmy tusanyusa okulaba. Katutandike naawe balamuseeko. Balamusiza bassebo ne bannyabo mwebale gyonna gye mukozeeko olunaku luno. Mbalamusiza abalabi ba KTV mwebale nnyo byonna bye mukwasaganya era ne mbeebaza abo abaakedde enkya ne beewandiisa mpaka process weeweddeko. Twongere okubagamba ndowooza ku mannya ani okulemberawa omazeeyo emyaka emeka ng'obakalakata tutandike naawe Chair. Erinnya Katimbo Pius ssentebe wa Naakulabye West Church Zone 4 abangi gye mumanyi nga Kiyaaye ekitundu ekyomutawaana yali ya mutawaana naye kati tekyali. Ebintu byakyukamu twayongera okutereezaamu era kati essaawa yonna bajja giyita Kirokole. Ive mu Kiyaaye balokoke. Obakalakatidde emyaka emeka? Emyaka kati sofa so good giri 7 n'ekitundu. Beddu gavumenti weetuukidde okutugamba nti kati etukyuseemu nga tuwezezza emyaka 7 maama. Ng'era kale oli wa kibiina ki? Njidde ku kaadi ye NRM era nze akutte ebbendera kwero Silver. Okay. Chair Jimmy yongera okubabuulira ku mannya tumanye bya kitundu kyawo ugamba Naakulabye Zone 7 oba otegeeza waggwe bakulemberedde ebbanga ki? Nga bw'ogoddeko amannya nze Musinge Jimmy chairperson awe Naakulabye Church Zone 7. Ng'omukulu ono era bakugambye olunaku lwe baalonda lwali lumu tetuvangako ku ntebe n'essaawa zino tukyaweereza baatuwa obuyinza obutuweereze paka lwe banaalonda paka nga 28 omwezi guno. Yes, banaalonda tujja okuvaako ate batuzza obujja ffe abanaaba bayiseewo kuba nina okukkiriza nti tugenda kuyitawo. Ogiddemu pate ki? Ndi wa independent. Tosalawo? Ndi ku independent nako kusalawo osazeewo oweereza abantu bonna. Bebo bassentebe tugenda kutambula nabo twagala kumanya enteekateeka y'okuwandiisa abeegwanyiza abaneetaba mu nteekateeka y'okulonda abakulembeze ku byalo etambudde etya kubanga ekomekkerezeddwa olunaku olwaleero yatandika Mande nga bwe nkugambye nga tutandika olwaleero kwe kukomekkerezebwa mu butongole kitegeeza bwe towandiisiddwa toliwandiikibwa era togenda kulonda. Mwami Pius enteekateeka etambudde etya abantu b'omu Kiyaaye bajjumbidde? Enteekateeka eno nze nagirabirawo mu ntandikwa era nenkola okukunga nentegeeza ennaku z'omwezi process eno wegenda okutandika abantu nembategeeza. So abantu ku lunaku olwasookera ddala abantu bajjumbira nnyo era ku olwo nasobola kukunga abantu 3 abeewandiisa ku olwo kati nzize nnyongerako bwongezi olwaddako nenkunga 120 waddako nenkunga 120 era oba 130 awo. So far so good, at least nze ntuuseeko mu 5 plus. B'okunze bonna bagenda kulonda abo bajja just okunga batuuze genda kwewandiisa? Bw'oba okunga buli ssekinnoomu kuba akalulu kano tomanya ani anaakubeerako wabula olina okukunga abantu bonna ne bajja then olwo ffe tulina okudda ku ground ne tutegeeza abantu nti ffe mugenda okulonda tugenda kukola kino na kino era ne twongera obbamatiza ate era okusobola ku mulundi guli okusobola okujja otusimba mu mugongo. Waliwo ebitundu gye tubadde tuwulira ebirumira nga abantu bakaayana ku baani abagenze mu registers mubaddemu obumulumulu esayidi zeewo bibadde bitya? Ewange tebaddeeyo bumulumulu mpozi oba oli awo nga abantu beneesimbye nabo be banaavaayo n'obumulumulu naye nze ogwange gwali gwakunga bantu kujja kubawandiisa. Ate era n'ekirala akakiiko k'ebyokulonda kaateekawo enteekateeka nti bw'oba olina gwe weemulugunya tibagenda teekawo ku displaying enkalala mugyeemu musongeko nti oyo si wa mu kitundu era bamuteekako sita oba oli awo zigenda okudda
nga ddala bamugyemu. Enteekateeka z'abakyala zo ziyimiridde zitya? Kubanga tusookanako abakyala. Enteekateeka z'abakyala babadde nabo bakola ogwabwe nga bakunga nga buli kibiina kireese agenda okikwatira bendera era mbalese beejaga ng'era olutalo lugenda ekyamazima lugenda kuba lutalo kuba buli muntu yeewera nkolokooto n'okuyomba batandise dde okuyomba nga tugenda kulaba ekijjo simanyi singa ekyamazima bakeera enkya ne bateekawo obukulembeze buno nga bulina omusaala gwe bufuna ate kirabika baaliggyeyo Jambiya kuba kati buli omu awera nkolokooto n'abavubuka okimanyi basituse mu nsonga eno twali tumanyi nti ebifo bino by'abantu bakulu naye ate twekanze nti n'abavubuka myaka 18-20 batandise nabo okufuna interest bagamba abakadde bano tulina okubajja mu ntebe oba butya oba butya nabo bafunye amaanyi oba embavu eraga nti basobola okulembera bannaabwe. Biki ebibaviiriddeko okujjumbira ennyo bw'oba otunulamu n'okuba nti ebbugumu lingi? Ebiseera ebisinga buyinza okuba obuweereza nga tebubadde bulungi weewaawo ng'omuntu yajja ku ntebe abamu bajja lwabitiibwa nti kanzije bandabe nze kyamaani w'ekyalo naye nga byalina okukolera abantu be tabikoze. Kati ono ne yeesowolayo n'agamba afuuke ekyokulabirako mu kitundu byabadde yeemulugunyako byalaba ebitatambula bulungi yabitereeze. Kyamaani Jimmy, enteekateeka y'okuwandiisa etambudde etya mu Nnaakulabye Zone 7? Ewange badde tutambudde bubi okujjako era obumulumulu obutonotono. Wabaddeyo obumulumulu? Yes. Bwe buliwa? Kakati wabaddewo okujja abantu mu zones endala okubaleeta ewange. Amanyize nina omuntu gwengenda okwesimbawo naye kati mu kyalo talinaamu buwagizi bulungi kati ye yasazeewo akozesa ekyo nti ajja abantu ebbali nga bayingira mu zone nga bayingira mu kitundu nga bayingira mu kitundu olw'okuba musinga ku buwagizi mu kitundu bayingira nga bapangisa babaleeta buleesi nga babawandiika mu kitundu nga bw'omanyi nti bw'otwalayo wali national ID tebakubuuza nti waayo obeerawa obeere bwe bityo oli akuwandiika buwandiisi nga oyingira mu register nga kiwedde. Ku ttiimu eno eyawandiise ey'akakiiko k'ebyokulonda tekubaddeeko mukulembeze wa kyalo asobola okuba ng'ayambako mu ku-identifyinga abatuuze n'abatale? Oyo tabaddeeko. Olaba n'abadde awandiika yennyini si wa ku kitundu kati embeera ekwiga neetutabula kati gw'oleeta azze okwewandiisa y'oyo azze oli gwateeka mu register. Yes. Kasitajja n'endagamuntu awandiika buwandiisi. Ebbugumu liri litya sayidi eyo? Ebbugumu gye liri kubanga buli omu akaagala. Nze nkaagala oba oliawo ne munnange naye akaagala okujja kusimanyi ngeri ki gyakaagalamu naye nga nze ate mpulira nga nze nsinga okukaagala. Ng'owulira ng'okaagala nnyo n'okusinga? Yes, nze nsinga okukaagala mu zooni yange. Yes. Olowooza biki by'otannakola mu myaka 7 by'oyagala bye bakuwa by'ogenda okukolako? Bye sinaba kukola. Ekitundu kyange kirimu emyala mingi egitali mikole nti baagikola emabega ndowooza myaka nga 15 naye nga bwe twalonda abakulembeze baffe abatukkiririzaamu tusuubira nti tugenda kubayita mu bitundu byaffe tubalambuza ebitundu byaffe nga bwe biri nga bwe bifaanana basobole okutwalayo eri information eyo kwegamba batuwe obuweereza ku kyalo batereeze ebyalo byaffe ng'okuzimba emyala n'amakubo mabi nnyo mu zooni yaffe. Yes, okutwalizamu ne parish ennamba amakubo si malungi. Bw'otunulamu abantu abeewandiisizza olaba nga bajjumbidde ekimala? Bajjumbidde. Ensonga nno lwaki bazze abamu babayise buyisi tomanya ngeri ki gye bamuyiseemu naye olabiraawo ng'atuusi teyandibadde wakwewandiisiza mu kitundu kyo naye ogenda okulaba nga yeewandiisizaamu. Olabawo obukodyo bw'okubba akalulu? Kisoboka. Kisoboka kubanga oli bw'ava e Masaka nga azze kwewandiisiriza mu zooni yange e Kampala mutuufu olabira ddala nga waliwo akakodyo awo. Owulidde era tulina kuba beegendereza nnyo abantu abamu twegendereze nnyo okulonda kuno okugenda okubeerawo. Akakiiko k'ebyokulonda ensonga eyo kandi kisalidde magezi ki? Kisookera ddala kandi badde kakola ku nsonga ya security. Security kye kintu ekisookera ddala.
Cheya ngambe ensonga y'okuba nti abantu basobola okuva e Masaka najja mu register ya Nakulabye zone 7. Akakiika waliwo bituli kibyolaba ebyaviiriddeko embeera eno. Embeera eyo oba nkuyite butafaayo bulungi kuba twandibadde tubeera kutu we baregisteringira wennyini mwe ng'abakulembeze ab'ekyalo ate ng'era mmwe bennyini mwe mugenda okudda muba mulinamu interest olwo tuba tuyinamu naye kyembadde njogerako nti singa tubeerawo ne tulaba abantu abajja okwewandiisa nga siba mu kitundu twandibadde tubagamba nti muva naye oli mukwasa national ID awandiika buwandiisi kwegamba naawe oba oli awo ne bikusobera naye nga tugenda kuba nnyo okulaba nga banatimba enkalala z'abalonzi abantu be tutamanyi tugenda kubajjamu nga ffenna tukolera wamu ate saagala nganze chairman ngende ono simumanyi naye njagala mbeereko ne bwe ŋŋamba omulala nti owaayi okkiriziganya n'omuntu ono tabeera mu kitundu kino kati ye kennyini ajja kukkiriza oyo omuntu tumusazeemu kuba bangi nnyo be tumanyi ate tujja kukolera wamu nga ttiimu oba oli awo nange nyinza okuba nga naleese kitegeeza bwe nkubuuza naawe bw'oŋŋamba nti oyo si wa mu kitundu nange siba nakugaanako naaveemu bw'abanga yazze ku lwange naawe bw'abanga yazze ku lulwo naawe aveemu. Kati awo okubiriza baani abalina okubeerawo mu nteekateeka ey'okwidentifyinga ogamba buli mutuuze electoral commission eno oba yandibadde ekola enteekateeka ewandiisiza abantu ku ground oli n'amanyira ddala nti ennyumba ya gundi ebeeramu abantu bwe bati ne bwe bati mbawandiise ku kitabo ennyumba ya gundi bwe bati ne bwe bati lwakuba nti biyinza okutwala esente nnyingi nga bw'omanyi naye nga kyekyo ekyandibadde kikola tebayinza kitukwasa ffe mu butongole tuba tusobola okukikola naye oba oli awo okwewala okuteekamu interest zammwe singa wabeerawo akakiiko akavunaanyizibwa ku kintu ekyo nekigamba nti kati ngenze maka ga gundi yes oluusi nga oyo yeesimbyewo munno nga waali nange chairman nga kwendi oba owakakiiko yenna ne tumanya nti ewakatimbo Pius waliwo abantu bwe bati ne bwe bati tubawandiise ewa gundi waliwo abantu bwe bati ne bwe bati sikubalindiraawo yes kale program Kingdom Torch tugenda kuwumulamu tukomewo n'ekitundu ekyokubiri twagala okutunulira ebirina okukolebwa akakiiko k'ebyokulonda bwe tuba nga tunaabeera n'akalulu ak'amazima ak'emirembe ate era ak'obwenkanya ak'okulonda kwa bannaffe bassente b'ebyalo n'obukiiko bw'abakyala tugenda kuwumulamu katono tovaawo kulikayo nnyo mu kuwumulamu okyali ku program Kingdom Torch wano ku KTV tukyagenda maaso n'okutunuulira ensonga ey'okweteekerateekera okulonda kw'ebyalo bassentebe n'obukiiko bw'abakyala obukiiko bw'abakyala bugenda kulondebwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ate bassentebe ku byalo balondebwe ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omusanvu enteekateeka y'okuwandiisa abaneetaba mu kulonda ekomekkerezeddwa olunaku olwaleero tukkiriza nti yandibanga etambudde kinnawadda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wadde nga bagamba gwase nnyo kaakiro tabulamu twagala kutunuulira kati bwe tuba okufuna akalulu ak'amazima ak'emirembe ate era ak'obwenkanya biki ebirina okukolebwa akakiiko k'ebyokulonda biki bye kalina okusinga okuteekako essira okulaba nga buli kimu kitambula bulungi tukyatambulira ddala ne bassentebe baffe bwe twatandise chairman Jimmy eryokubiri ani Jimmy Businge ne chairman Pius bavudde mu bitundu bye Nakulabye batubuulira engeri okuwandiisa gye kutambudde ewaabwe na biki bye baagala akakiiko ak'ebyokulonda kafeeko singa tunaabeera n'akalulu ak'emirembe batugambye buli njuyi zonna eziri mu kalulu kano buli omu akaagala era okwewera kungi nnyo wayinza okuvaawo n'akajagalalo kati awe twagala okutunuulira biki ebirina okuba nga bikolebwako akakiiko k'ebyokulonda okusobola okukategeka nga kamazima na bwenkanya njagala kujjukizaako olukuŋŋaana lwa Annual Ministers Conference olugenda okuyindira wano ku CFC Mengo mu Kisenyi lwogenda kubeera lwa mulundi gwa 31 lugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogw'omusanvu paka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana tugenda kubeera n'abakazi n'abasajja ba Katonda ab'amaanyi nga batukulemberamu mu nteekateeka eyo mbadde nkusaba tosubwamu abo mwe mugenda n'okubeera nnabbi Ebeneza Akonayo okuva mu ggwanga erya Ghana ng'atuwa obunnabbi n'okutusabira mu ngeri emu oba endala nkyali munnasinga Namirimo Mary olunaku olw'enkya nyongera okujjukiza nti ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 wano ku KTV
mu program Kingdom Torch tugenda kubeera n'omulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga ng'ayongera okulambulula ku nteekateeka ez'okulonda kw'ebyalo bwe ziyimiridde n'ebibuuzo byammwe bye mulina agenda kuba abiddamu n'ebirowoozo bye mulina nabyo agenda kuba abitwala. Tosubwa enkya tugenda kubeera live ku KTV ate era tubeere live ku 93 Kingdom FM ne ku mikutu gyaffe gyonna emigattabantu. Chairman Pius, njagala tutandikirewo we tuwumuliddeko nga tugamba twagala kwetegereza akakiiko k'ebyokulonda bye kalina okukola okweraliikirira okukuliruddawo ku lunaku luli olw'okulonda isi byeyina okukolako okulaba nga okulonda kuno kutambula bulungi. Ekyamazima mu ntandikwa ey'okwewandiisa yeyinza okulaga ekifaananyi ekiyinza okubeerawo ku lunaku luli eri. Wano eno isi kye yasinze okukola kwe kulanga deploying omuntu omu asobole okuwandiika abantu abasukka mu 5. Ekyo era nakyo kiraga obunafu lwa nsonga omwana we baba bamutadde mu matigga ga security kuba saidi zombi bayinza okukaayana nti ono si waamu nono si waamu no gwe byokola tobitegeera ne bikomekeza ng'omwana talina security bamugajambudde. Kitegeeza ki nti ku lunaku ate olw'okulonda kiyinza okusukkawo era nze kyensaba security ebeere tight. Ennaku zino eno okulonda kwakyukamu luli kwalinga kwa mirembe naye okw'ennaku zino kwa mbirigo. Tuyina zino eggaali ezitambula zirawuna zo baziteekawo specifically kulawuna we balondesa nabaani abakyankalanya zisobole okutereeza nga we ziba ziteekeddwawo. Eggaali otegeeza eggaali kyentegeeza be bano abavubuka abato bo ng'omulimu gwabwe gwa kutereeza wakyankalanye nga mu ngeri gye baba batumiddwa. So kitegeeza ki tibayinza okusanga abantu nga nte nabo obwongo bwabwe nga si butereevu bulungi nekomekeza nga balwanaganye. Mu bufunze ebibinja by'abavubuka abakozi b'effujjo bisobola okujja ne bitaataaganya okulonda. Era ekyo tubisuubira mu buli station okusinziira omuntu nga bw'aba baze ekintu kye. Naye zikinaalisabye poliisi emanyi okukola omulimu gwayo. Nsaba at least distance we tuba tugenda olondera ebeere nga nneneko omuntu waavira wano tuuka wali we balondera at least nga security ebe emaze okukola ogwayo n'okutereeza. Biki ebirala ebikweraliikiriza ng'ogyeko eggaali olowooza mbeera ki eyinza okutuukawo okutulemesa okufuna akalulu akalungi? Embeera sijja kwogera mu kitundu ekyange kuba ndaba tewajja kuba nnyo security threat olw'ensonga nti pozinga nebeera sensitive ku lunaku luli olwennyini naye badde sinnalabawo nnyo bwegugungo buyinza kujja pozi ku lunaku luli nga kinaabaawo bubeezi nze nga nze omuntu. Chairman Jim, mbeera ki tuyinza kukola tutya okuba n'akalulu ak'emirembe akalulu ak'amazima n'obwenkanya aka LC ebyalo bisigale nga biri bumu n'abakulembeze baabyo buli omu amatire nti kituufu omusajja yawangudde akalulu? Electoral Commission esooke kulowooza ku kya security. Security erina okuba nga emala kuba watabeerawo security buli omu akola kyayagala. Nze akalulu kange kaali kayiiseeko olw'embeera eyaliwo nga tewali ayinza kumpolereza ssaawa eyo. Oli n'amala okubala abantu bange nga be bangi abooli nga be batono akalulu ne bakayiwa essaawa eyo. So nga kaali kawedde bulungi nnyo. Ekyayamba mukulu Byabakama n'ayamba n'alangira nti buli kalulu konna akayiise enkya kaddemu era bwe kaddamu n'empangula bulungi. N'abo abantu abagenda okubeera ku register balina okubeera abeerufu kubanga olumu babeera mu ndeeya n'alaba munne ebweru ng'alabira ddala nti mu register taliimu sebo n'amusoma n'asoma feesi ng'amanyi nti ono bw'ayingira agenda kubeera ku side gundi. Kati obwerufu nabwo tubwagala akalulu kafe okubeerawo bulungi mu mbeera eyo. Security kisookera ddala ate security ejjenga eri neutral nga teriiko side kuba bwe neebeerako side ejja kuba ekoonoonyi. Awo otegeeza ki bamanyi okujja nga nabo balina bye bawagira? Butereevu nga bwe balaba nga oba oli awo gwe batawagira onyigiriza oli ogenda kumuwangula
okukakana nga bakayingiddemu ne bakkiriza abakozi b'effujjo okuyingira mu kalulu ko nga balaba bwe bati nga nabo weebali. Yes, kasita babanga bagamba nti ffe tuli ku sayidi eri mu mbeera eyo nga bakonoona bwe batyo oba oliawo nga bakuwangula mu mbeera eyo etali nambulukufu naye nga ate wandibadde okola ki wandibadde owangula naye ate kiba kibi nnyo kuba ekyalo muba mukirese bubi muba temukirondedde muntu mutuufu agenda okuba nga atwala ekitundu ekyo kale obwerufu nabo bwetagisa mu kalulu kano. Mpulidde mugamba ensonga ya security yeetaaga okwetegerezebwa naye ate waliyo abagamba nti buli lwe wabeera mu kalulu buli tubeeramu ne poliisi magye ti abantu abamu batya okulonda. Mpozi oba oli abakozi b'ebikolobero naye abantu abamanyi poliisi bwebanga eri ku mulamwa oli bwamanya nti poliisi weeri bulungi wajjira n'obulungi n'alonda bulungi nnyo kubanga amanya security weeri tewali kutaataaganyizibwa kwonna kugenda kubeerawo omuntu obalabalamu n'ogamba nti n'eggaali tesobola kulinnyawo n'olwokuba poliisi weeri. Poliisi erinnyawo etya manya gaali eyingirawo etya ng'ate poliisi weeri okujjako nga poliisi teri ku sayidi yo. Kyeya Pius tuwulirako basente babatandise dde okugulirira akasente bayiye kangi abantu we beebuuliza nti sente ze muyiwaayiwa mu kulonda kwerosi musuubira kuzijjamu mutya? Ebiseera ebisinga ensonga eyo naffe tugiwulira naye ensonga eyo esinga kukolera ddala mu bitundu ebyo ebitunda amataka kuba eri bizinensi yebegenda mu maaso omuntu okumujja ku mugaati bakiri atunda kyalina asobola okudda kuki ku mugaati ebifo ebyo ebikula ebirimu transaction z'ettaka n'ejjambiya bazijjayo era n'ebikolobero babikola olwokubanga obuyinza bwetaagibwa kuba babeeranga oli agamba nti erwanira obukeekola ki ekuuka ejjembe kati n'ono mulimu gw'aba akola ki gwalwanira abakulembeze abamu bwe bali bali wasava tebalinga forede we tuli kuwammanta naye bo bali wasava nti olwaleero ne bamuteekako olunaku olwaleero enkeera obulamu ayinza obubbolula. So awo we tusuubira nti omusimbi omungi guba gulina okuyiika okusobola okutuuka ku kye baagala. Kyeya Jimmy, okuteeka ssente okugulirira ennyo mu kalulu k'erosi kirina bizibu ki? Kati ekisookera ddala nga chairman bw'obanga olinawo ssente kuba oba chairman si bwe tujjamu ssente oba chairman togenda kugamba nti ngenda bujjamu ssente okujjako bw'oba ozirina era nga oyagala ekitiibwa ekyo ekyoba chairman ng'ozirina osobola okuziteekamu naye okuteeka ssente muba chairman sigamba nti bazigenda kudda bazigenda kukola ki oba oziteekayo buteesi nga zifudde just gwe osigaza kitiibwa mu kitundu kyo tetuganya waliwo obujja obutonotono oba oli awo naye tekyandisaanidde kuteekamu ssente muba chairman. Omanye ebintu bino byayinoonekera ddala okuviira ddala waggulu kyatandikira waggulu eyo mpola kati ogenda okulaba nga ne wansi kituuse nga tolinaawo kasente weewaawo tetulina bulungi naye era ssebo weekakaba bwe kuba kwewolayo 10 n'olyewola weekubisa obufaananyi oweeyoba n'ebbiri mu mbeera eyo okitegeera naye nga sigamba nti abo bakyamani mu ssente nyingi nedda. Ogenze n'ogamba nti byayonooneka okuva waggulu musanze buzibu ki ssentebe Pius bwe mubadde mugezaako okutalaaga abantu kubakunga kati bagenda kugulawo ne campaigns mu butongole musanga buzibu ki nga mumatiza abantu b'ebyalo? Ekyamazima byolaba nti mbutuufu n'embeera yandikyuseemu akakiiko kandituyambye ne bikyukamu oba bannansi bandikyusizzaamu? Ekyamazima obukulembeze obwa wansi obwa chairman balisaanye nabo nga bufuna omusaala kuba abantu mentality gye balina bo balowooza nti bwe bakutwala kulya era ogenda kuba ofuna ssente era abantu bakimanyi nti tuli mu buweereza buno naye tusasula omusaala nga bakansala so ogenda otomera omuntu akulaba nga gwe agenda muki mu ssente kitegeeza akusooka nakugaa kintu kidoogo okubaako kyakukolera weewaawo nga services z'obadde okola nabo baziraba naye essaawa eyo mu budde bw'akalulu oba olina okukwatako mu nsawo n'okola ki
n'owaayo ate ekiyinza okuleetera obuzibu nti singa omuweereza ono ajjanga muweereza bw'akwata kasente oba ne yeewola kitegeeza nti akasente ako aba akasuubira kakama mu bantu ajja kwekomekeza akoze ensobi olw'okuba nga ayagala okuzza ki sente. Nze nsaba bagonzeemu mu mbeera ate n'abantu babalage nti ddala ddala LC wadde etandikibwako tefuna oba si kyo bagirangire nti kati LC ejja kuba efuna omusala bwe guti abantu nabo oboolyawo batandikirawo okusinziira okwogera nti twagala kino nga nabo balaba kyofuna. Chairman, obukulembeze obumazeemu emyaka 7 kusoomozebwa ki kwe musanga? Kusoomozebwa kwa batuuze abantu abo boolaba ganda bange si bange. Omuntu azza omusango n'alaba nga omusango ddala gumusinga naye nga yayagala omuzibiikirize oba oli awo gusingisa oli omulala naye nga amanyidde ddala nti omusango gukola ki gumusinga bw'ogumusalira n'akukyawo aba akukyaye essebo olw'okuba omusingisiza omusango naye ng'akirabira ddala nti yagozizza bwe kuba kukuba muntu yamukubye kale waliwo obusango obutonotono nti yabbye enkoko ne bagisanga ne mu kiyumba ky'olw'okuba alina enkoko endala ye ayagala ogambe nti enkoko eyo erabika yeemukuzize tereewo. Kakati mu mbeera eyo gwe bw'ogamba nti enkoko eno yagundi gamba zino enkoko zange zonna tayagala kumugambako nti enkoko yagundi. Ekyamazima enkoko eno wadde ogyesibako naye siiyo abantu tebabyagala. Abantu boogera ebigambo ku kyalo kwegamba edda abantu b'ebigambo babibatuuzangamu mwe temukyatuuza abantu mu bigambo. Tubituuliza ddala ddala naye omuntu muzibu otuuza ono ate n'enkya kijja kwetagisa okutuuza omulala naluli tosobola kutuuza kyalo kyonna omulundi gumu ensonga zijja buzeewo oluusi. Lw'oyisa okutuuza ekyalo ekiramba abalala tebajja katugeze waliyo kansoling eyo abalala tebajja kati omulala asigalira awo n'asigala emabega abamu ne baganyulwamu abalala ne basigalira butereevu. Mu bufunze obukulembeze bw'ebyalo buzibu. Tusigaza eddakiika ntono nnyo twagala tunuulireko katono nnyo ku nsonga y'akalulu k'omu mugongo. Ssentebe okalaba otya? Nze nga nze omu akalulu k'omu mugongo sikalinaako buzibu lwa nsonga kannyamba okulaba abantu oboolyawo abatamatidde na nkola yange nensobola okubeetegereza nensobola ti wemba ntuuse n'obawalana si kubawalana otambula nga n'otuuka eriiso bwoti n'ogamba oke ate we baba bakulonda walitosobola kwetegereza naye alisi wano mu kunoonya akalulu olaba omuntu ajjayo ensonga embudde bw'akalulu nobanga wamukola ekintu essaawa yakyogererawo then awo ofuna empenda egamba nti naye munnange nakola ki nakubulira nti ABCD n'ofuna kyokyusaamu so naye bwe kabaako omubokisi oli ne bw'abanga abadde aseka naawe tomanya kiki kyakulinako mu mutima bokisi wali yeeramola ogenda okulaba eyalitiikinze gwe akakasizza atiikinga mulala ogenda okulaba obululu bwo tebuwera neweebuuza nti badde nseka n'abantu nga nseka n'abalabe bange ne wano at least omuntu akusimba mu mugongo n'alaga obumativu oba n'alaga obutali bumativu naawe wennyini nekikuwa okwetereeza mu ngeri emu oba endala. Waliwo abadde bakeeraliikirira nga bagamba kaviirako bangi okwawukana empalana ku byalo okukyawagala n'obutakwatagana na bukulembeze bwa kyalo. Omukulembeze w'ekyalo ekyamazima ye mulamuzi ali mu matigga. Abantu b'olamula be babo bennyini kati empalana oba ogisuubira oba oyagala toyagala naye era etuuka neggwawo kuba omuntu bw'omubuulira amazima kigundi line ekkubo ly'okutta ebbi olina kukwata lino essaawa eyo asobola okunyiiga naye wayitawo ebbanga realizinga nti oba oli awo no kyeyaŋŋamba kiki so obukyayi ku kyalo ngaffe abakulembeze bo tetubutwala nga nsonga kuba bo bubaawo naye kyeyo kimanyi nti waliwo abatidde akalulu kakuba olw'okuba kagenda kubaka mugongo ng'abeesimbyewo bombi abayinako enkolagana awo siinanga ekijja nja kitaminga naye be bantu abo boolaba nga agwa wano na wano nampa wengwa tasalawo bwe buzibu bwagenda ofeesinga naye omuntu asalawo naga nti nja kutambula n'omukulembeze ono eno sijja kukwatayo
oyo tagenda ssanga buzibu naye ono ali eno n'eno oyo yajja ossanga obuzibu kyeya akalulu k'omugongo tokayinaako nkwagulo zonna abantu bawalaganira ku byalo okalaba otya akalulu k'omugongo kaliko byonna ebirungi n'ebibi kaleeta obukyayi ku kyalo omuntu gw'obadde tomanyi nti takwagala omulabira awo obutakulonda tekitegeeza nti takwagala awo oyinza okuba ng'akwagala ng'era akwagaliza naye ng'akwesimbyeko alaba akusinga ku busobozi omuntu bw'aba akwagala tolina kwawukana naye mwina kubeera awo kale waakiri bw'okiŋŋamba mu butongole nti owa ekyamaanyi sigenda kuwa kalulu lwa nsonga bweti ne bweti naye okulaba omundi ogusemberayo ddala nga tubadde tubeera fembi nga tutambula na fembi akaseera kali akasembayo ne bakulaba ng'oli mu layini endala ebyo sibikkiriza obwo bukyayi bwennyini ebirungi byako byebiriwa ak'omugongo omanya abakwagala omanya abakwagala badde manya ensonga gy'ogenda okukulembeza ey'okuba nti kazibu okubba layini emazeeyo eri buli omu aba agiraba siyinza kwogera ku ekyo bakabba akalayini batya abantu bonna oba tobamanyi bw'oba tobamanyi bwe mubeeramu abagezigezi bwe basoma erinnya lyono oli yayingira oyo baba tebakubbye baba bakubbye nako kalimu okubbira kati olina kuba sitedde nnyo oba oliawo n'akakiikoko nga bwe muba muzze nga bw'oba okalonze okalonda tebannakulonda butereevu ani akusesa kyeya badde mmanyi nti tumala kulonda oba omaze okulonda akakiiko ke nti gwe ogenda okubeera vice gwe ogenda okubeera secretary era alwana kufiirawo kakati tulina okubeerawo ng'eriiso George Belt basomye gundi yayingidde mu mbeera ekyo oba olaba kibi nnyo okuyingizaamu abantu nga si baakukyalo era bwe bagenda okutaataaganya okulonda naye tujja bakolako mubeetegekedde siibulira ddala tusigazayo eddakiika 2 abasibo ne bannyabo kambasabe n'akalulu ab'ennaakula Church Zone 7 mbasaba akalulu okumbeererawo bannange ennaku z'omwezi nga 28 mujje mu nsimbeko nsobole okuwangula akalulu kuba bisinaakumaliriza bikyaliwo ebitonotono tubimalirize bwebinaggwa nkyaliwo nje nkyaliwo waliwo eyayogera ku kigambo ky'okugenda kyamuleetera obuzibu yagenda n'asaba n'agamba nti nze kasita mumpa kino ekisanja nja kgenda naye kati nze nkyaliwo nkyaliwo naaba ndidde kino nja babuulira ekinaddirira kale amannya kwolwo baleme kwerabira amannya agange nze Businge Jimmy chairperson n'akulaba Church Zone 7 aliko ate era addako kale tweyanze ege chairman Pius mpozi munasingo nja kwebaza olw'okutukyaza wano n'okuba n'omutima omulungi ogwo ogwagaliza ffe baani abatuuse mu maaso gwe mulundi gwange okusoosa okujja wano n'olwekyo nkwebaza okunnondamu abo abangi oba oli awo lisiti eyo eyaabo boolonzeemu nga nange ndabiseeko nja kuzaako okusaba abantu bange ab'ennankula West Church Zone 4 ti bannange nzija nze omuntu wammwe era nkomawo ebyo byonna byonna bakola nsaba munsonyiwe n'ebirungi nabyo mubirabe tusobole okutereeza ebyo ebibi ebyasoba tusobole okugenda mu maaso era mbasaba ennaku z'omwezi nga 28 akalulu mukanjiire musimbe mu mugongo nga teriyo wadde okwekennenya nze omwana wammwe kuba ate nina oluwombo olulala lwengenda okusoosootola bwe mujja okulaba singa muba munoozi mwebale nnyo mwebale ddala tweyanziza bassentebe tweyanzeege mwebale kugabanako naffe ebirowoozo birungi nnyo program Kingdom Touch olunaku olwaliro nyongera okujjukiza tosubwa olunaku olw'enkya mu program Kingdom Touch tugenda kubeera ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama weeteeketeeka alina ekibuuzo kyo bajja kusomera ennamba ya WhatsApp kuwoyisa voice note okutandika n'essaawa 4 ku makya paka ssaawa 6 ez'ettuntu tugenda kubeera live ku KTV tugenda kubeera live ku Kingdom FM 93 ate tugenda kubeera live
mwabaina Kingdom Media app gwe ng'oyagala tugobera ng'oyita ku ssimu ne ku mikutu gyaffe gyonna emikwanira wala tugenda kubeera live nga tukuweereza wano. Tugenda kutunuulira nsonga ya nteekateeka za kulonda kw'ebyalo n'obukiiko bw'abakyala. Nga 26 omwezi guno ogw'omusanvu tutandika Annual Ministers Conference wano ku CFC Mengo mu Kisenyi. Tosubwa Prophet Ebenezer Akona etumaliriza nga nnaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana. Omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ne Mama Cindy Kiganda be bateeseteese nga bulijjo. Njagala nakukowoola okujja okwetaba mu kusaba kw'okuyita mu kiro Friday Miracle Overnight wano ku CFC olwaleero kwatandise dda jangu okwetabemu kukwasa bannaffe abamawulire amalindirire be bagenda okukwongerayo musule bulungi mweraba.